الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبي تيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyeonate n'omusomo gwaffe barakallahu fikum gukwatagana n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala era ng'olwaleero tugenda kulaba lecture ya namba 27 biidhnihi tabarak wa ta'ala. Kinajjukira bulungi nti ababegaawo tubadde tujja tulaba amazambi agayingizisa omuntu omuliro, amazambi agateeka omuntu mu target ya jahannama y'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngolwalero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kwatagana ate n'omutu omulala nga gwegwogera oba gwegulaga oba gwegugamba nti kasratu ahli nnaari, obuyitirivu n'obungi bw'abantu abagenda okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadhan billah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agututaase ya rabbi, agutaase abantu baffe, agutaase bakadde baffe, agutaase abaana baffe. Subhanallah. Tumusaba w'ekitiibwa Allah azza wa jalla atuyingize janaye y'ekitiibwa barakallahu fikum. Nolwekyo ogwe musomo gwe tugenda okutunulirako olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Naye nga tetunnaba mu kusooka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba abeere nga atunywereza ku tawhid, atunywereze ku sunna. Musaba mulaajanira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atwewaza shiriki, atwewaza obukafiiri, atwewaza obunnanfuusi, atwewaza bidai, okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atukuumire ku mulamwa, tutuuke mu maaso ge owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga musimu gye tuli, nga naffe tuli basimu gy'ali. Weewali obuwanguzi awo barakallahu fikum. Tumubaza Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyatukumye okuva emabega yonna okutuuka olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Era tumwebaza obusiraamu bwatukuumiddeko ne tumusaba almazida min hadhihi an-ni'ami al-'azima. Tumusaba atwongere mu byengere ebyo ebyamaanyi mwana wattu. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwongerere ddala barakallahu fikum. Ekyokubiri kyenjagala okusooka okubasaba oba okubategeeza biidhnillahi ta'ala nti buli haji yenna agenda okuyitira mu jamuyatu dawa salafiyya, aba ofiisi abo bantumye mbere nga mbategeeza nti obudde buweddeyo. Mumalirize emisoso gyammwe naddala okusasula ensimbi okuzimalayo. Mumalirize buli kimu kyonna ekyetaagisa mu nnaku ntono nnyo, mumalirize byonna. Abakyagayadde mudduke emisinde mujje. Okiwulidde, mugende mu ofiisi ekikwatako mujja basangayo ennakasero ku muzikiti biidhnillahi ta'ala. Ofiisi ya hijja bekikwatako mujja basangayo insha Allahu ta'ala. Mukole enteekateeka nabo musobole okugenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Teweerabira nti mu mpagi z'obusiraamu nga bw'ovudde mabega ng'ojja otuukiriza empagi ezimu. Okiwulidde bulungi, ey'esswala alhamdulillah, eya shahada yesisookera ddala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna agitukuumire era agitusobozese, agituwe. Okiwulidde, tubeere nga tuginywereza ddala. Ey'esswala ya yaumiya, nsaba Allah azza wa jalla agitunywerezeeko. Eya zaka
weesiimye nnyo gwe atola zaka mu maali yo, weesiimye nnyo atola zaka mu maali yo, nsaba Allah akuteremu baraka. Ey'okusiiba twakagikuba oluku mu mutwe emabegaawo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize eby'abasiraamu bonna biidhinillahi ta'ala. Kakati n'ey'okutaano tokkiriza kuyitako gwe alina obusobozi. Naam, mbula okuba ng'ogayadde tokkiriza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, beera ng'otuukiriza biidhinillahi ta'ala. Empagi z'obusiraamu mwana wattu zonna obeere ng'ozikolerako, obeere omusiraamu. Anti nze empagi z'obusiraamu munnange, nze empagi z'obusiraamu barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Ntwala omukisa guno okutegeeza bahaji bonna okutwaliza awamu abagenda okuyitira mu jamuiya e Nakasero ku muzikiti, n'abalala batagenda kuyitirayo nga bagenda kuyitira mu bitongole ebirala, n'abalala wadde nga tebalina ssuubi likola hijja omulundi guno, oba oliawo ng'omulundi ogujja oba oguddako nga basuubira okiwulidde, basaba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese mwenna mujje e Nakasero olunaku lwa Sande okuva ku ssaawa 4 biidhinillahi ta'ala. Hijja esomesebwa wa barakallahu fiikum, era nange mu darusu eyo mwendi biidhinillahi ta'ala. Nolwekyo mujje musome hijja, mukole ekintu oba mukkirize ekintu nga mukitegeera bulungi biidhinillahi ta'ala wa barakallahu fiikum. Naam, tugenze butereevu ku musomo gwaffe barakallahu fiikum, kathratu ahli nnaari, obungi bw'abantu abagenda okuyingira omuliro n'amajinni. Okiwulidde bulungi? Amakulu nti bannannyini muliro obungi bwabwe bwe tugenda okutunuulirako. Okiwulidde? Kakati nga mu pointi esooka gye tugenda okulabako biidhinillahi ta'ala egenda kwataganako n'ekiyitibwa annusuusu daalla ala dhalika, obujulizi obulaga ekyo nti abantu oba amajinni amakulu ab'omu muliro bagenda kubeera bayitirivu okamala obukamazi. wa barakallahu fiikum. Tugamba wabillahi tawfiq nti jaat nusuusu kathira waafira daalla ala kathrati man yadkhulu nnar. Okiwulidde bulungi? Obujulizi buyitirivu obujja nga bwe buli bunywevu obulaga obuyitirivu bw'abagenda okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala min bani adam mu baana ba Adam, wadde nga waliwo ne amajinni. Okiwulidde bulungi? Kubanga ffe mbituvunaanibwa wa barakallahu fiikum, naye wano tugenda kutambulira nnyo ku baana Adamu biidhinillahi ta'ala. Nolwekyo obujulizi buyitirivu obwajja nga bunywezaawo oba nga bulaga nti abagenda okuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala mu baana Adamu bayitirivu okamala obukamazi. wa qillat man yadkhulu aljanna minhum, n'obutono bw'abagenda okubeera nti bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti enkuyanja yegenda okuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla, abatono ennyo be bagenda okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, ekitiibwa Allah yagamba nti wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Wallahi ne bw'onaafuba otya Muhammad, ne bw'onaalulunkana otya, abasinga obungi mu bantu tebagenda kubeera bakkiriza. Definitely bw'obeera nga tebagenda kubeera bakkiriza bimaana al-kalima, nga tebagenda kubeera bakkiriza, automatically bagenda kubeera mu muliro. Tewali kubuusabuusa. Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala tegenda kuyingirwamu batali bakkiriza, tegenda kuyingirwamu bakaafu, tegenda kuyingirwamu bashiriku n'akamu n'akeddagala. Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala egenda kuyingirwamu bawula Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza, abamukkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bokka. Okiwulidde bulungi? Abashiriku tebagenda kuyingira jjana ya Allah, abakaafu tebagenda kuyingira jjana ya Allah, wadde ogirabako oba ogikombako barakallahu fiikum, okuwulira olusulwa nakani akawuwo kaayo naki n'akamu n'akeddagala. Eyo no aya eri mu suratu Yusuf aya ya 13. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu aya endala atutegeeza n'agamba nti walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uuhu illa fariqan min almu'minin. Ibulisu yasiba ekiwaani abantu bangi, Ibulisu yaliramu abantu bangi, Ibulisu yabuza abantu bangi, nabo ne bakkiriza ne babeera nga bamukakasa oba bamugoberera
bamukkiriza Iblisi oyo alayhi la'na Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti illa fariqan minal mu'minin okujjako grupu ntono nnyo abantu batono nnyo namba ntono mubakkiriza okyolidde abo beewala okubuzibwa Ibulisu ne banywerera kukuba eggolokofu ne batamukkiriza ne batamugoberera ne babeera ku Allah tabaraka wa ta'ala ne babeera ku babaka Allah azza wa jalla be yabasindikira okyolidde ne bakwata message zaabwe ze bajja nazo ne baziteeka mu nkola ne bazikolerako be bagenda okubeera nti bawona okubuzibwa okyolidde bulungi Ibulisu okyolidde kati definitely Allah subhanahu wa ta'ala balonzemu abo kuyingira ejjana be batono suratu 7 aya namba 20 okyolidde وقال الحق تبارك وتعالى لإبليس واجتبوا الله سبحانه وتعالى يقام إبليس نامغامبا أتيا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ngenda kujjuza jahannama ngenda kupakira gwe wenyini mu jahannama nabo bonna bakugoberedde mbapakire mu jahannama ebyo byonna biraga nti abantu bangi nkuyanja bagoberera Ibulisu kati definitely Allah subhanahu wa ta'ala amazokka kasa nti bagenda mu jahannama tewali kubuusa okyolidde bulungi bagenda mu jahannama tewali kubuusa okyolidde suratu Sad aya ya namba 85 فكل من كفر بلينا أو كان الله تبارك وتعالى فهو من أهل النار agenda kubeera nakani mu bamuliro tewali kubuusabuusa nakamunakeddagala ala kathrati man kafara min bani adam kubuyitirivu bw'abantu bayitirivu nnyo oba abaana Adamu bayitirivu nnyo abakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala nga bonna tewali kubuusabuusa bagenda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikh Wafa agamba rahimahullah nti wayadulluka ala kathrati al-kafara wal-mushrikeen alladhina rafadu da'wata ar-rusuli obujulizi bukulaga oba ekikulaga oba bujulizi buno bwetegereze bulungi buberenga bukulaga kathrati man kafara okyolidde bulungi oba kathrati al-kafara wal-mushrikeen obuyitirivu bw'abakaafu n'abashiriku abawakanya da'wa y'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala وشولد بجولزيكي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة انت أمبكا والله صلى الله عليه وسلم ينا أمبكا مبابكا الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة أجينا كجا كنا كرويتياما ومعه الرهط nga kugamba alina ka group katono وشولد bulungi tekati abantu tebasukka na 10 abamukkiriza okyolidde bulungi abamukiriza tebasukka na 10 jamaa duna al-ashara kugamba ka grupu oba bantu kugamba nga bali wansi na wa 10 okyolidde bulungi wa nabi ate olabe nabbi omulala yajje wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani ngali nabubezi musajja omuyeko oba muntu omu eyamukiriza oba bantu babiri abamukiriza okyolidde bulungi بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد wabula bannabbi abamu ng'okyalese n'ekyo bagenda kujja bokka nga tewaliwo yamukkiriza n'omu. Subhanallahi alazim. Kino nno tekikendeeza bwannabbi, tekikendeeza da'wa ya nabbi oyo n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi yo muhimma gwe yagutuusa wabula kyongera kukkaatiriza nti okulungamya kuno okwokukkiriza n'okwokuteeka mu nkola kwa Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo kutwogerako kwe bayita hidayatu tawfiq okulungamya okwokusobozesa omuntu akkirize oba omuntu asiramuke oba omuntu ateeke mu nkola ekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula bano bannabbi bo si bukendeevu bwabwe nti tebakola bulungi da'wa nti oba okusomesa bali tebamanyi nti oba bali azaamanya abadan batuukiriza omuhimma gwabwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabatumirako wabula abantu tebabakkiriza. Okyolidde nabbi ajje nga wallahi teriyo amukkiriza n'omu. La ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. ففي صحيح مسلم حديثي eri صحيح مسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
ajijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam omubaka yagamba ati alayhi salatu wassalam uridat alayya al umam nalagiddwa ebibinja by'abantu umma z'abantu fara'aytu an-nabiyya nendaba nabbi wa ma'ahu ar-ruhayt ng'alina ka gurupu okyolidde bulungi ka gurupu bantu tebawera na 10 wannabiyya era nendaba n'ennabbi omulala wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani ng'alina musajja omu omulala ng'alina basajja babiri okyolidde wannabiyya nendaba nabbi omulala walaysa ma'ahu ahadun nga talinayo wadde n'omu eyamukkiriza la ilaha illa allah azze ku yawm al-qiyama aliye katalina umma okyolidde bulungi kugamba nga talina bantu nga talina ba Allahu akbar walillahi alhamd subhanallah hadithi ntufu eri mu sahih muslim saba Allah subhanahu wa ta'ala tutasa ya rabbi na'am وجاءت نصوص كثيرة obujulizi bungi mwana watu bujja tadullu ala annahu yadkhulu fi an-nari ngabulaga nti mazima ddala ajja kuyingira omuliro oba bajja kuyingira omuliro min bani adama mu baana adamu 999 min kulli alfin kubuli 1000 bagenda kuyingira omuliro 999 luwenda mu kyenda mu mwenda wa wahidun faqat huwa alladhi yadkhulu al-janna ngomuye nga yagenda okuyingira ejjana oba nga yayingira ejjana kigambo kinene barakallahu fikum faqad rawa al-bukhari fi sahihihi hadith eri mu bukhari mu kitabu kyekiyitibwa sahih al-bukhari nga ya abi sa'id al-khudri ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu agamba atya ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama yaqulu allah okitibwa allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba ko yawm al-qiyamah ya adam owange adam fayaqulu adamu yanukula agambe labbaika wa sa'adaik mukama wange atogamba ki okyolidde bulungi mukama wange ogamba ki wanji mukama wange omulezi wange okyolidde wendi wal khairu fi yadayka ebirungi byonna biri mikono gyo gyombiriri thumma yaqul oluvanyuma allah agambe subhanahu wa ta'ala ng'amulagira nti akhrij ba'atha an-nar owange adamu kwata obajjamu abantu b'omuliro jamu londo bamu ab'omuliro abagenda muliro qala adamu agambe wama ba'athu an-nar mukama wange abagenda muliro bo be baliwa okyolidde bulungi oba bameka oba nkole ntya qala allah tabarak wa taala agambe nti min kulli alfin buli 1000 wetegereze muddu wa allah uliriza bulungi buli 1000 999 jamulu wenda mukyenda mumwenda bebagenda muliro allahu akbar kigambo kinene baddu ba allah subhanahu wa ta'ala omuye kaya wonyo muliro gwa allah tabaraka wa ta'ala ku 1000 yagenda okuyingira ejjana ya allah azza wa jalla nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti fadhaka hina yashibu as-saghir awo nyini ogenda kulabanga omwana omuto amanyiddwa nti muto emyaka mito omutwe gweruke envizi mumere okiwulidde bulungi envizi mumere ekigambo kinene nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti watadau kullu dhati hamlin hamlaha mu kiseera ekyo buli kyonna ekiribeera olubuto olwo luzaalibwe okiwulidde bulungi naye nga lubadde terunnatuuka bulijjo okusinzira ku mbuto nga bwe zizaalibwa oba lwa mwezi gumu katugambe nti olw'omuntu oba lwa mwezi gumu luzaalibwe oba lwa myezi 3 luzaalibwe allahu akbar kigambo kinene subhanallahi alazim nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti watara an-nasa sukara mukaseera ako ogenda kulaba abantu nga balinganga abatamidde okiwulidde wama hum bisukara songa ate tebatamidde mwenge walakinna adhab allahi shadid wabulanga ebibonerezo bya allah subhanahu wa ta'ala bibasusseeko nga byamaanyi fashtadda dhalika alayhim nekibeera nga kyagejja eri basahaba b'omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallama ekigambo nga balaba kinene bulala faqalu ne bamugamba ya rasulallah owange omubaka wa allah
owange omubaka wa Allah ayuna dhalika arrajulu oyo omu ate yali wamuffe bannange omu yekka ku 100 subhanallah qala nabi nagamba sallallahu alaihi wasallama ti abshiru nagumya ummaye naam nabagamba nti abange musanyuke temutya nnyo fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajulun 10 olwaba ya'juj wa ma'juj ate mwana wattu omusajja omu oba omuntu omu yekka yagenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala bali bonna nga bagenda mu muliro okiwulidde munankale mu bujulizi buno weetegereze bulungi mulimu obujulizi obulaga nti Yaajuuja ne Maajuuja min bani Adam bali mbaana ba Adam au min dhurriyati Adam okiwulidde bulungi Yaajuuja ne Maajuuja okiwulidde bali mu dhurriya ya Adam alayhi salatu wassalam okiwulidde kakati thumma qala oluvanyuma n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama nti walladhi nafsi biyadihi ndayira Allah subhanahu wa ta'ala oyalina entunnunsi zange mu mukono gwe oyalina omwoyo gwange mu mukono gwe inni la atma'u an takunu thulutha ahli aljanna mazima ddala nze neegomba okubeera nti mubeera kimu kyakusatu ekyejjana kimu kyakusatu ekyejjana amakulu eky'abantu abagenda okuyingira ejjana abantu bonna abagenda okuyingira ejjana neegomba okubeera nti mubeera kimu kyakusatu okiwulidde bulungi qala agamba ono wa hadithi atunyumiza hadithi eno n'agamba nti fahamidna allaha wa kabarna ne tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusuuta okiwulidde bulungi ne tugaa nti alhamdulillah allahu akbar ne baleeta takbira wano wennyini we wali obujulizi oba okubeera nti bwe tufuna ekitusanyusa tuleeta takbira oba tukuba takbira zino takbira ezimanyiddwa ze tukuba lwakuba nti oluusi mubeeramu extravagance okiwulidde bulungi ne mubita saana naye nga almuhimu nti takbira zaffe ze tukuba nga tufunye essanyu nga tufunye embeera yonna tetukati allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar okiwulidde bulungi takbira si kuzuula nga bannaffe abamu bwe baali bakigamba wabula kiriko obujulizi era obujulizi obumu ku bwo okiwulidde obwenjawulo nno obujulizi obumu ku bwo bwe buno wano bwennyini bwe tuliko barakallahu fikum naam thumma qaala oluvannyuma nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti walladhi nafsi biyadihi ndayiro oyo alina omwoyo gwange mu mukono gwe inni la atma'u an takunu shatra ahli aljanna mwana wattu neegomba okubeera nti mubeera haafu y'ejjana haafu y'abantu abagenda okuyingira ejjana n'alyoka bagamba nti inna mathalakum fil umami mazima ddala ekifaananyi kyammwe ku bibinja byonna ebisigadde oba mu bibinja ebisigadde kamathali sha'ara okiwulidde albayda fi jildi thawri al aswad mulinganga bwolaba oluviiri oba nga bwolaba akooya akeeru akali ku ddiba ly'ente enzirugavu nga nte enzirugavu yonna naye ng'ate kuliko akooya oba kali nga mulimu obwoya bungiko okiwulidde bulungi obweru naye akooya akakeeru kalabika katya ku muntu enzirugavu tolaba nti kabeera katono nnyo aw rakma fi dhira'i alhimari oba rakma shay'un mustadir la sha'a fihi kwegamba kabeera kapaati nga keetoloovu okiwulidde nga tekaliimu nviiri naye nga kali liddawa nga kali ku dhiraa kwegamba nga kali ku gwe twandiise omukono ndoza gwe twandiise omukono nga kali ku mukono gwa himaaru okiwulidde gw'endogoyi nga kali ku mukono gw'endogoyi katumibwa bwe katyo lwaki li annahu qarraqam olw'ensonga nti kalinganga nga bw'olaba ennamba hadithi terina mutawaana gwonna twakiraze dda nti eri mu Bukhari barakallahu fikum ajirawa munakali mu basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan na'am وروى عمران بن حسين حديث عندنا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نجمبك والله عليه الصلاة والسلام يقام وهو في بعض أسفاره نقال مزمكون تامبولا زي كالسفاري زي aye no yagenda kulaba maaso eno yamukkako ng'ali mu safari
naye kakati wano agamba nakali sahaba ono Imran ibn Husayn nti nabbi agamba sallallahu alayhi wasallama ngali nakali muzimu ku safari ze wakati tafawata baina ashabihi athayir kugamba nga entambula zawukanyemuko ne basahaba be bano bakutte wano bali wali kugamba bwe batyo nga bawukanyemuko okyulidde bano bayitidde wano bano bayitidde wano rafa'a bihataini al-ayataini sawtahu nabbi sallallahu alayhi wasallam yawanika eddoboozi lye ng'asoma aya zino bbiri okyolidde bulungi nga zimuseeko ezigamba zitya ezigamba mu suratul hajj esooka n'eyokubiri ezigamba nti ya ayyuhan nasu abange mu abantu ittaqu rabbakum mutyo mulezi wamwe Allah tabaraka wa taala inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim mazima ddala okukankanyizibwa okunyenyezebwa kwenkomerero shay'un 'azim kigambo kinene okamala obukamazi kakati agamba nti yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at olirabira ekigambo ekyokukankana kwensi ekyokukankana kugamba ng'embeera zikunyoge ekiseera ekyo kyennyini tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at kugamba buli kyonna ekiyonsa kigenda kubeera bize wakiwulidde bulungi tashtaghilu lihawli ma tara buli kyonna ekiyonsa kigenda kubeera bize nakale mu kiseera ekyo nga kiri bize n'ebikangabwa kyatidde dda bino ebyokuyonsa musimanyi ate mwana gwange simanyi ebyo byonna kyonna tibikyakikwatako nakamu n'akeddagala kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti watada'u kullu dhati hamlin hamlaha wakiwulidde bulungi buli kyonna ekiribeera olubuto mu kaseera ako kibeere nga kizaala ng'olubuto lulugwa wali bwebba wakiwulidde bulungi definitely nga terunnakola ki kugamba qabla tamamihi li shiddati al-hawl kugamba nga terunnatuusa nga lubadde terunnatuusa lwaki olw'obuyitirivu bw'ebikangabwa ebigenda okubeera mu kaseera ako kakati agamba nti watara nnasa sukaara olaba abantu nga batamiivu wama hum bisukara songa ate sibatamivu ba mwenge walakinna adhab Allahi shadid akubanga ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala byamaanyi wakiwulidde embeere ze kunyoge ebigambo bilala nnyo kati ate naam falamma sami'a ashabuhu dhalik hathawu al-matij kugamba basahaba baawulira nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'asoma aya ezebbiri nibantabaha wa'arafu annahu 'indahu qawlun yaquluhu nibamanya nti nabbi alina byagamba okiwulidde bulungi nabbi alina byagamba falamma danaw hawlahu bwe basembera waali qala nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallama atadiruna ayya yawmi dhaka mumanyi lunaku kyolwo Allah subhanahu wa ta'ala lwayogerako qala n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama ti dhaka yawmun dwe lunaku n'olwo yunada Adamu alayhi salatu wassalam Adamu lwagenda okoowoolwa fayunadihi rabbuhu azza wa jal omulezi we owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala amukoowoole fayaqulu amugambe ya Adam owange Adam ib'ath ba'than ila nnaari londamu group londamu ekibinja ekigenda mu muliro okiwulidde bulungi ekibinja ekigenda mu muliro fayaqulu Adamu agambe ya Rabb mukama wange wama ba'athu an-naari okiwulidde bulungi abagenda okuyingira omuliro bo be baliwa bo be benkana batya fayaqulu Allah tabaraka wa taala amugambe min kulli alfin kubuli lukumi 999 ila an-nar luenda mukyenda mu mwenda bagenda mu kyoto balondemu bagenda mu kyoto wa wahidun fil janna omuyekka gwoboyingiza oba gwobolondamu oba gwobolekawo nga yagenda okukola ki okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa taala Allahu akbar ekigambo ekyo kyali kinene basahaba ne bakaaba amaziga okiwulidde bulungi basahaba ne bakaaba amaziga agatagambika ng'ekigambo kibagezeeko kati nabbi n'agenda maaso n'okubagumya
okyolidde n'agenda maaso n'okubagumya nga abannyonnyola kino abalaga kiri nga bwe twabirabye wali waggulu barakallahu fikum. Kakati obwo obujulizi bwonna bannange butulaga nti abagenda okuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla bayitirivu nkuyanja na nkuyanja. Tolaba Allah bw'agamba nti walaqad dharana li jahannam kathiran min aljinni wal ins, natondera omuliro jahannam nga bagenda okuyingira bayitirivu mu bantu n'amajinni, mu bantu n'amajinni. Wakyolidde bulungi? Mu bantu n'amajinni abasinga obungi be bagenda okuyingira omuliro. Wakyolidde? Abasinga obungi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, abasinga obungi tebakkiriza Allah tabaraka wa taala okujjako babeera bashiriku. Wakyolidde bulungi? Ate omushiriku talinayo jjana mu maaso ga Allah tabaraka wa taala singa afiira ku mbeera y'obushiriku. Nolikyo barakallahu fikum bannange, tusabe Allah subhanahu wa taala atutaase okubeera munnankani mu bantu abagenda okusiranira mu muliro bwe batyo. Allahu akbar. Kakati waliwo hadithi endala eraga, hadithi ya Abi Hurayra eri mu Bukhari nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaga nti awwal man yud'a yawm al-qiyamah Adam, anasookera ddala okukowoolwa ku yawm al-qiyama ye Adam alayhi salatu wassalam. Wakiwulidde fatara dhurriyatahu, kugamba alagibwe abantu be. Wakiwulidde bulungi? Nankani abaana be. Wakiwulidde dhurriya ye, ezzadde lye. Fayuqaalu, kigambibwe hadha abukum Adam, oyo nno yekitammwe ani? Yekitammwe Adamu alayhi salatu wassalam. Fayaqulu, agambe labbayika wa sa'daik, akowolodwa Adam. Wakiwulidde bulungi? Wali eri nga mbaka nti yatandise nga atugamba nti awwalu man yud'a yawma al-qiyama Adam, anasooka okowolwa ye Adam. Kakati agenda agamba atya? Ayanukule Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah wange, mukama wange, ugamba ki? Nzuno wendi. Fayaqulu, na Allah tabaraka wa ta'ala agambe nti akhrij ba'tha jahannam min dhurriyyatika. Obujulizi nnyo, min dhurriyyatika, obulaga nti Ya'juja ne Ma'juja bali mu dhurriya yani, bali mu dhurriya ya nabbi wa Adam alayhi salatu wassalam. Akhrij ba'tha jahannam min dhurriyyatika, jamu abagenda mu jahannama mu zadde lyo. Fayaqulu, agambe ya rabbi kam ukhrij, bameka pembanzi jamu. Fayaqulu, Allah tabaraka wa taala mugambe ti akhrij min kulli 199, buli 10 jako 900, buli 10 jako 900. Wa barakallahu fikum. Kakati qalu, bagenda gamba ne bagamba basahaba ya Rasulallah, wango mbaka wa Allah, idha ukhidha minna min kulli 199, mu butufu babeeranga bagenda kukwata mu 900. Wakiwulidde bulungi? Fama yabqa minna, ani agenda okusigala mu ffe wango mbaka wa Allah? Kigambo nga kinene, 900, omu yekka yagenda mu jjana. Qala, nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam, kwegamba n'agenda maaso n'okubagumya. Okiwulidde bulungi nti inna ummati fil umam kasha'ra albayda fi thawri al-aswad, umma yange mu umma zonna ezisigadde eringanga bw'olaba akooya akeeru akali ku nte. Okiwulidde bulungi? Enzirugavu, akali ku nte enzirugavu, akooya akeeru. Amakulu nti umma, abantu bangi nnyo aba umamu ezakulembera. Okiwulidde bulungi? Ezakulembera. Kati onoomu ali Allahu akbar, alinganga akooya akeeru mu umma ye. Okiwulidde? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kakati wetegereze barakallahu fikum, kyenjagaddemu nti bayitirivu. Ekisooka kyenjagaddemu nti bayitirivu abagenda okuyingira jahannama bangi ba mu jahannama. Tusaba Allah mututaase. Ekyokubiri kyenjagaddemu, eno hadithi etulaze 900, omu yekka yagibwako. Kakati ate ziri hadithi ezakulembedde zitulaga 1000, omu yekka yagibwako. Tubigatta tutya? Abamanyi babeera bagattaawo barakallahu fikum, balaga nti ekisooka, balaga mu mbeera bbiri, nti ekisooka nti hadithi eno eraga mu umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ate ziri ne zirega mu umma mu zonna. Ekyokubiri ne bagamba nti oba okubeera nti hadithi eno yeeraga mu baana Adamu nga ba Ya'juja ne Ma'juja tebaliimu, 900, omu yagenda okuwona.
okiwulidde bulungi kati nekibeera nga kitegeeza nti Yajuuja ne Maajuuja bwe babaako kitegeeza nti buli 1,000 bagenda kujjako 10 buli 1,000 bagenda kujjako 10 nga Yajuuja ne Maajuuja kwe bali aba eno okiwulidde. Wabarakallahu fikum wallahu a'lam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu atutaase omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Bannange tulina okimanya n'okukikakasa nga abamanyi bwe batugamba nti inna ajsadana ala nnaari la taqwa. Bannange emibiri gyaffe ku muliro tegimalaako n'akamu n'akeddagala. Saba Allah azza wa jalla agututaase. Wabarakallahu fikum. Awe tunatandikira insha Allah ta'ala mu kaseera akalala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.